kiri ekivvulu kyali ku stage yagwanga mwagiraba embuyaga yagisuula ku ttaka yagwa nene mpola era wendi. Amannya nze Sibalo Steven ndi mu Ebyama events kola ku nsonga z'amataala. Kiri ekivvulu kyali ku stage yagwanga mwagiraba embuyaga yagisuula ku ttaka yagwa nene mpola era wendi. Nali waggulu nga ntereeza mataala ngezaako tereeza ttaala nga omukozi wa Ebyama events nali ngezaako tereeza ttaala stage neegwa. Naye ate leero kyetuleese zettaala zetubateereddeyo nkambwe emisoko zibalabeko oledde ziri na mukwaka kigenda beera kirala nnyo. Twali bangiko abamu baali wansi nga batereeza abasaawundi kati waliwo twali bangiko abamu baali ku saawundi nga batereeza abalala nga tuli ku mataala naye tewali yakosiba. Leero neetegese okukola okusingako ate ku kiri kyetwali tuleese leero kigenda singawo ettaala zetuleese enkambwe ennyo zire za bbiimu nkambwe. Ababbi balina olabibwa bajja labibwa era tewaba omubbi eyeetantala tewaba mubbi yeetantala ku nsonga eno tewabaawo omubbi yeetantala kubanga ettaala zetuleese n'ettaala ey'omu bbanga nga gye mutera olaba ennamugongo ezze egenda bbaawo ku kivu mugenda bamugiraba ng'eyaka buli wamu agenda bbawaako okwekukula. Chameleone anyimbira bulungi nkuze mpulira Chameleone anyimbira bulungi kaŋŋambe ye cash crop ye Uganda ffe gye twasomangako emmwanyi ye cash crop kulabite sirina kyamugamba buli muntu aba n'endowooza ye sirina kyamugamba Gravity sirina kyakugamba omanyi muganda waffe sirina kyakugamba. Amannya nze Butima Isma okuva mu Ebyama events era nga nze mugezi wa Ebyama events. Wano ku kibuga kya Chameleone gwanga mujje kigenda okubeerawo olunaku lw'enkya nga 24 February cricket oval. Era enteekateeka zonna oziraba zigenda mu maaso buli omu ali bize ku mirimu gye. Enkuba okusinza ku nteekateeka ziri zaali nnungi naye ate zaali zisingawo ku ziri. Buli twali tuteeseteese nga stage era oziraba ate kuno stage ezo ogiraba gye baleese ne pesa eyo giga ne yeewumbako bweti kitegeeza ekyuka emirundi esatu ekyuka saizi eno n'eno ekyuka emirundi esatu. Enkuba wetonnya esobola okukka kiva kati lwakikyusizamu enkuba naye wetonnya mu sine wajja tayinza kuvaawo gabo kimu kiri taratibu. Amanya gange bamutajjishwa kusuula CEO Ebyama events tusiba barriers n'okola setup ku bivulu luli twali tustaginze wali katusibye bulungi wenda ne bagenda eri waggulu ku madaala ab'ebiri byayite bayita wano n'abatebozi rero tubikyusizza byonna stage tugikyusizza era no ku National Council office tetugitadde VIP bagenda yita mu mulyango guno guli wansi ne VIP abatebozi bagenda yita mu guno omulyango gw'emmotoka okukozesanga paaki anti amadaala ago twali tetugenda gakozesa sekiriti yagaganye nti amadaala baagazimba dda kyetusalawo amadaala tugaleke tugenda kuyisa mu mulyango gya wansi jokka bagazimba dda tigaluddewo nnyo bagazimba 1952 tubadde mu meeting ekkulu netukyusaamu kyamulaye tugenda gakozesa tugenda kukozesa wansi buli muntu agenda kutuula ku madaala. Leero VIP ndowooza gyaba egenda kutuula stage eriwe yali ku side ya mukono nga oba oyingire eri ku mukono ogwa ddyo. VIP we eno VIP gye bali okuzimba eyo bali okuzimba boards bazita floorboards eya bana bali kuzimba VIP emiliyoni egenda kuba tudde maaso ey'emiliyoni 3 ojja kuba tudde mabega kati wano timde ogenda okubeera VIP wa mitwalo 5 kuba VIP emiliyoni 3 n'emiliyoni 5 wagenda obeera amameeza awo kati wano wetuyimiridde wagenda okubeera VIP emitwalo 5 nali disappointed nnyo kubanga okusinza ku nteekateeka ezaliwo buli kimu kyali kirungi nnyo. Chameleone yali yesunze kati nga fabula ku sound check buli kimu kyali kirungi buli omu yataddemu amaanyi gaali mangi nate ekyensuula leero buli omu ataddemu ate gasinga gaali kubanga buli challenge ekutuukawo ekuwa ekyokuyiga nekupushinga ku kyekikola ekiddako kati byonna musisi nkuba byonna tebisobola tusimadduka buli kimu kirungi. Twafiirwa twali twetegese nnyo naye omulundi guno yali twetegese nnyo twali twetegese nnyo enkuba yali natural disaster twasobola giremesa naye olwaleero twetegese bulungi nnyo era nkowoola buli muntu ali eyo olunaku lwankya gwanga mu gyeemu enamba kowoola tujja wano cricket oval kukosa security nnungi nnyo entegeka egenda beera nnungi nnyo egenda singa kweri ate
tuyita abantu mwenna okujja olunaku lw'enkya. Mwezi yandirinzeemu naye tumanyi Chameleone muyimbi wa ggwanga ate leeti alina puroguramu nnyingi. Tusaawo tukyanguye mu wiiki 2 tukiteekewo. Yesebo. Kyenjala Chameleone oyo omusajja nze ngenza okutegeera. Chameleone oyo ye muyimbi wange. Ngenza okutegeera music we Uganda. Chameleone ye muyimbi wange. Era mwagala. Kivulu. Kiri munnyo okutalaba nti enteeka yonna egenda mu maaso bulungi. Tugenda kubaako kye tukola nga tewali kitambula. Mbasaba tufulumeeye nga bwe twasabye okuggyako owa ffena. Tukole security sweep mu budde nga bukyalaba. Tusaba busabi. Please keep moving those lines. Keep stepping outside. Kindly keep stepping outside. Amanya nze Stephen Stephen ndi mu Ebyama events kola ku nsonga z'amataala. Kiri ekivulu kyali ku stage yagwanga mumwagira embuyaga yagisuula ku ttaka yagwa nene empola era we nali waggulu nga ntereeza mataala ngezaako tereeza ttaala nga omukozi wa Ebyama events nali ngezaako tereeza ttaala stage neegwa naye ate leero kye tuleese zettaala ze tubateereddeyo nkambwe emisoko zibalabeko oledde ziri na mukwaka kigenda beera kirala nnyo twali bambiko abamu baali wansi nga batereeza abasaawundi kati waliwo twali bangiko abamu baali ku sawundi nga batereeza abalala nga tuli ku mataala naye tewali yakosebwa. Biggie!